omuyimbi Faino asimattusa okufa ndabye akatambi ka Faino munansonywa sigenda kabazanyira kubanga omusaayi gwabadde mungi nga gutonya akatambi ka Faino bannange ndabye Faino ng'atonyera ddala omusaayi ababbi yagudde mbabbi bwe batu ne mu kusooka yali ani mu kusooka yali chicken Kamanda Mudogo yamukuba yazzeeko yabadde Tamale Mirundi Junior yagudde ku accident boda azzeeko muyimbi Faino ewakayimba ke cheche weserikire cheche bakayimba batya bwe cheche simandaga akafo wasigukazi ayagwe weserikire mwana yayimbya akayimba musajja atu yagudde mu mbi z'ababbi era nga actually chicken si yasooka wabula Subi Queen yasooka okugwa mbabbi chicken ne bamukubamu ze bamukubye Tamale Mirundi Junior n'agwa ku accident kati Faino omuyimbi musajja atu yaziguddemu naye nga yasimatukidde watono okubeera nga asobola okubeera nga musajja atu obulamu abusigaza on top of that musajja oyo atunula bw'atyo not because ayagala otunula bw'atyo naye ensonga z'akameeza kawaka kigambibwa mbu omusajja ono sente zalekawo ne ku size gy'aliko kigambibwa mbu alinawo ko ku ssente naye sente z'akameeza zalekawo kasaagula akawunga abantu b'ewaka n'abalekera ez'amanda ye ngadduka agenda ali ebittafutafu lwe lubuto olwo lw'olaba ng'anyirira n'okunyirira omukyala ku luno omulundi yagambye ssebo tojja tuliisanga kawunga ye mulumbye ku mulimu gy'akolera n'akamuyiira omukakasa nti ssebo ffe tetuli baana basomero nti ojja tulekeranga akawunga nga tekuliiko naava gwodde n'oli ebitafutafu okomewo tukubuuze tukubeegere owooze nze nkooye nkomyewo nze kose ffe otulekera akawunga bagaawo kyaludde ennaku zino eno sibangu yakutta akawunga n'ava nako ewaka n'agenda ku mulimu omusajja ono gy'akolera nga bw'atyo n'akamuyiira n'akumukakasa mbu owaayi weesootinge ono kwa Max Media ngenda sigala nkuleetera updates gwe kyonna okola subscribinga nyiga notification bell eyo ebisigadde obitolekere